اللهم وسع مدخله اللهم اغسله بالماء والثلج ونقه من الخطايا abantu abava wansi twaganye okuba nga wabaawo ekintu kyonna ekijje so kati leero tuli solidi tetwagala yadde wangu era tubala abasirikale bakoze layini baagala kukola formation simanyi na biki naye teri boy teri kuzoganya ekkubo abaana balikoze abaana bali solidi ekyoba omanya abamagye bayitirize naye Sajja bonna bonna nze sirabangako fino service erina mundu bazze bonna balina emundu mbuno simanyi bapoliisi ya palamenti simanyi ebikyani bagala kubba mulambo baabo bagala kubba baabo balina obumundu baabo bagala kubba mulambo netubitegera bali wano beetalatala balina obumundumundu nze sirabangako fino service nga balina obumundumundu lweki tebaleka netuwerekera muganda waffe mu kitiibwa mu mirembe tulina wano abantu ab'obuvunanyizibwa kintu ekigayaza obuki obugayaza lwekyo mbegeridde nga bwe mulaba tusima entaana z'abannaffe ekyabasimazaani mpuuga nga bwe mulaba abantu batwetika ku bibegaabega byabwe ekyabagenda kukola ki era nze kyobula nti neewuunya abantu bakola ebiraamo ne bateekamu ebigambo bingi nti nze baana bange wano temutundangawo n'ogamba nti gwe singa tebakuguzaawo gwe singa oluluddawa gwetegeka baana bo babeere bulungi bateekemu empisa ebisigadde birekerani birekere awo bannange mbegedde buli muntu waali si yasookawo era sikonja okukolaki wano wendi waliwo mirambo wano wendinya waliwo abakolaki abafa naye wooli mu maka g'omusajja weyagalira waliwo abakolaki nawe kyamani olwo si wano wooli waliwo yakolaki nawe bujja kukyenkya nga bagamba nti tugenda wangulyani ekyo mbegayiridde emikwano gyange twongere okutya Allah subhanahu wa ta'ala omuntu bwomala okutegeera Allahwo ebisigadde bigenda kukola ki kukwanguyira omuntu kasita otegeera Katondawo buli kimu kigenda kukola ki kigenda kwanguwa lwekyo mbegeridde buli muntu alambire munne tusaanye kutyani Allah subhanahu wa ta'ala tegeddeko mukama mwami onalevo mpuuga mbeereddewo nnyo nga ndi mu ddwaliro anambudde nampa ssente zibadde zisobosesa okubeerawo nenebaza ne mwami Luwesi Lubongoya naye abadde ambeererawo ensonga z'omwana wange mbeebaza era mbadde nsaba pulezidenti w'ekibiina tukwate omwana wange kubalira ettaka lyaffe tugende tubeere awantu awagazi tusalire omwana wange we tunatuuka okujja tumugalamize ku bijja by'abajjajjaabe kyembadde nsaba kuba wano we tuli wafunda nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala abuwa buto tusaba Katonda eyabumuwa naye babumuwe obanga wakola ekyo lw'okutegeerako emmere Ssegirinya gy'abadde alya togenda kugirya lisiki ebadde ya Ssegirinya togenda kugifuga ekawempe gy'abadde afuga togenda kufugayo engoye z'abadde ayambala togenda kuzambala abaana b'abadde aliisa si bogenda okubaliisa tusaba Katonda n'abamu baboneeboneko nga bw'okikoze webaza Katonda olwammwe abali wano olw'ensonga ya muganda waffe Katonda tumusaba nga tumwegayirira enfa Ssegirinya gy'afuddemu n'abalala bafa naye waliwo afa mu kiseera fe abasiraamu tukkiriza nti Katonda yakola ki era ffe tugamba nti inna lillahi
Katonda yatuwase Girinnyera yakoze eki? Katonda mulungi, inna Allaha jamil. Katonda muki mulungi ate naye bw'aba atwala ayagala balungi. Wano waliwo abantu abafuuse ensonga y'abantu okulemala. Wano waliwo abantu abafuuse ensonga y'okutwala amataka gaabwe. Wano waliwo abantu abafuuse abaana babajja baabwe obutafumbirwa. Wano waliwo abantu ab'emitima emibi naye azze kulaba Ssegirinnya nga bw'afudde. Naye wano waliwo abakulembeze ab'enjawulo. Mutuyambe mututwalire message eri gavumenti y'eggwanga, eri pulezidenti w'eggwanga. Mutuyambe mutwale amawulire eri pulezidenti w'eggwanga nti abantu ab'emitima emibi basusse mu gavumenti eno. Asala amagezi bamemba ba palamenti, mutuyambe abagaba obutwa bakendeere. Mutuyambe abemba abagaba obutwa bakendeere. Sinayogera ku people power, temundeetera bizibu, naye era people power bwe muba mukyogedde mutukole ki? Babyogera batya ekyo? Bannaddiini baatugana okwogera ku byobufuzi, ekyo bakyogera batya? Kitegeeza ki? Mukivundule tuwulire. Maanyi g'abantu, wano waliwo abantu, Ssegirinnya badde afuga abantu, abamuse babadde bantu, abatamwagaliza babadde bantu. Linnya lyange nze Nagirinya Shifra, kitalo nnyo ekyokufiirwa dadde bange, era nsaba Allah amusonyiwe byonna ebyamusobako, amuwummuze mirembe. Our dear First Lady, Your Honorable Secretary General, Protocol Gisobezaamu, Sebo Mukama wange, Leader of Opposition, Honorable Joel Senyonyi, Member of Executive mwenna abali wano, Honorable Members of Parliament, ndaba muliwo bangi, bakansala, mwenna abaami n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Twagala tukankane tukole omukolo tuzike Ssegirinnya nga National Unity Platform. Gavumenti ya Uganda etwabadde ku mukolo oguli official mu Parliament ogwa gavumenti yasazeewo obutabaawo. Naye okumanya we tuyimiridde, kansabe sister waffe oba family